Tata wange yandeka nkyayavula naye nga ffe ku Christmas oba ofunye ekijanjalo kyo oba n'akawunga oba n'omuceere ng'olya ng'olunaku oluyitamu. Enamba ide mbasaba mutukwatireko kweno Christmas egenda okubeerawo mwena kuba ndabire nange bingi nnyo ku basingle mothers. Naye abaka abalya ku mukene nga wenkyogedde kuba nali muliddeko yadde teyali single mother. Naye abaka abalya ku bijanjalo n'egyo ddala ekitutte bwatyo. Abalya akawunga abasibirira ffene. Okusookera ddala njagala okwebaza abasobodde otubeererawo kuva ku Hunger Free Christmas campaign eyasooka paka wetuli. Mukama abawomu. Nanga zibabwezi. Ate nga batuyamba. Abaana nga bavaayo ne banaaba ne basenya ne tubabuulira enjiri ne bafuna Bible. Kyonna gwe ky'osobola akatono k'oyina osooka okasindika ku Rabongo Charity Foundation aye ne tusobola okawuyawuzaamu ne tugabanaako ne bannaffe ba single mothers ku lunaku lwa Christmas. Ba single mother bangi ababeera mayumba gaabwe oyina omusanga nga yeesibidde mu nnyumba ye n'omwana we njale muluma nga bagenda sibirira kakomando naye ku Christmas naye nga gwe waguze emmere ng'emmere na nnyingi ku bantu abaliwo nga ate mugenda kulyako katono muyiwe. Nebazaako mwenna abaza batukwatirako mu Christmas zonna ze tuze tuyitamu nga nsaba n'eno gye tuzeemu ey'abasingle mother muyongere otukwatirako kyonna ky'olina tekigaana tukikkiriza n'oba gwe olina 10 ng'olaba terumala ate eno luba lunene nnyo luba lusobolera ddala yonna n'oba olina mmereyo osobola ogireeta nayo tegaana. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno ye Rabongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Rabongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Rabongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ku MR Life kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Metani ku Rabongo. Weewaawo tukomyewo gy'oli gwe mwana Katonda ali atugoberera. Okwongera okubuuzaako okuweereza n'okutuuka gy'oli. Wasiibye otya wasuze otya obulamu bugamba ki? Weewaawo weebale nnyo kutwagala kutugoberera nakuwa mukisa buweereza buno. Rabongo Charity Foundation kitegeeza ki? Charity Foundation yene wekuŋŋaanya abaana okubajja ku nguudo n'abalala abali mu family bambi ezitagala. Ffe ze tulabanga oba bannaffe abamu ze balabanga ezasigalira emabega. Rabongo Charity Foundation kyeyajja okukola kuzizzaamu maanyi kuzikwatirira paka nga zifunye ansa kubanga Katonda waffe azaanukudde. Okwagaza bannaffe Katonda, okwongera okubabuulira enjiri obutakoowa n'okwagaza abaana abato n'abavubuka b'omulembe guno Katonda okuteekako n'abasajja abakulu n'abakadde. Tukikoze bbanga liise olw'ekisa kyo gwe mwana Katonda ali yayimirira naffe. Tetwandisobodde buweereza bwe tubusobolangako tuli naawe. Kyovula buli kadde mbagamba nti bwe tulyegatta tulituuka wali era tuliwangula. Enjiri tugibuulidde, tugabye Bible, tugabye Sappule, Kurani, buli kimu ekisobola okuyambako bannaffe okutambula olugendo lwa Katonda. Ewatali kwawula madiini nanzikiriza kujjako abasamize naye abantu bonna tutambula nabo. Naye abasamize tugenze gye bali wadde nga ate awo batuwaddemuko ku buzibuzibu ebyabwe biwanvumu naye eddiini zonna
tuze tutambula nazo. Twebaza bannaffe abayisiraamu abayimiridde naffe, abalokola abayimiridde naffe, abakatoliki, aba Seventh Day, aba Protestanti, naawo abaga nti anze nyibirira namwe naye sina ddiini. Tubeebaza kubanga ffe omulimu gwaffe si gwa ssala musango, naye gwakugumikiriza bannaffe paka lwe balifuna bwebogoma. Olutalo lwe tulimu kale luyinza obutaba lwakuteeka abantu mu kyetukiririzaamu, naye essaawa zino lwakumenga sure nti buli muntu alina kyakkiririzaamu ekitambulira ku mateeka 10 mu bakristo bannaffe abayisiraamu, era nabo okubayambako atili kale kubanga kati essaawa zino omuntu alina eddiini gyakkiririzaamu yenna aba yaddeyaddeko, yonna aba yaddeyaddeko. Katonda waffe y'omu, nze nzikiriza, naye ate era kiri eriffe okwagaza bannaffe ekkubo ffe ne tusuubira ettuufu ery'okuyitamu okumutuukako. Ebikolwa ebirungi, okwewaayo eri abanaku, okukakkana ewali ebinyiga, okutegeera bannaffe mu kaseera k'okunyigirizibwa, byebikolwa bye tulina okuyitamu okulaba nga twagaza bannaffe Kristo waffe. Nze waliwo abantu abankoze obulungi omwaka guno ne banjagaza Katonda waabwe, ne banjagaza Kristo waabwe. Tewali muntu atagwa, waliwo otuuka nga owulira essaawa zonna z'osaba zikuba ku bisenge, naye olaba oli akwagadde, oli ayagadde banne, oli ayagadde ensi ye ng'ayita mu Kristo noga nti nedda, wabanga Katonda w'oyo ye Katonda waffe, ye Katonda wange naye kantambule. Twebaza abaana ba Katonda mwena abayimiridde naffe omwaka guno n'emyaka gyonna egiyise. Tubebaza Mukama bawa omukisa. Rabongo Charity Foundation ekyayimiridde ewatali donation ya muzungu n'omu lwakuba gweyimiridde. Waliwo ebibuzaabuza, waliwo ebimenya, naye twongere okwesabira obuweereza buno bwe bulina okututuusa ewaka, bwe tulina okuyitamu okutuuka ewaka. Soogera mu maka gaffe ge twazimba ku nsi, njogera ku nnyumba ya kitaffe, mu nnyumba ya kitaffe. Ebikolwa ebyekisa bye bigenda okutuyamba okutufunira obutebe okutuula, era ebigenda okuleeta ekibugumirize mu ggulu nga tutuuseeyo ebbugumu eriribaayo nga batulabye terigenda otutuliza ddala ku mwanjo ne kitaffe. So Rabongo Charity Foundation ebaddewo bwetyo olw'okuba nti gwe wooli. Omwaka guno wano we tuli twakamalawo emyezi 4. Emyezi 4 office yaffe empya, for the first time Rabongo Charity Foundation ina office tekibangawo, era kibadde tekibangawo mbyafaayo. Wali tubadde ne ewaka ng'ate ye office. Kakati tuno tulina office eyeetongodde, tulina n'ewaka e Kamengo, tuli mu kuzimba. Tuzimbayo essomero kubanga nze nafuna eddoboozi era nkyaliriko. Omwaka ogujja sigenda kukola campaign n'emu yakuza mwana n'omu ku ssomero. Bano abali mu secondary bo kijja kuba kimu kyange kya 10, bo nja kubeekwatirako. Naye bano abali mu primary simanyi buno obubadde 17 bo sigenda kukola campaign n'emu. Nze omutima n'eddoboozi lyaŋŋamba nti omwaka ogujja tulina kuba mu ssomero lyaffe lya Kamengo, Matthew 5:16 primary and vocational school. Erina okuggulawo omwaka ogujja. Essomero likyali ku musingi, simanyi butya bwe ligenda va ku musingi, naye nze omutima kuŋŋamba sigenda kukola campaign n'emu ya kusomesa mwana wa ggwanga mwaka gujja. Abaana 17 tutambudde nabo omwaka oguwedde, twagala ku luno tutambule n'abaana baffe bonna abasukka ebibiri mu ssomero lyaffe. Twagala tubasomesa okusoma oluzungu n'okubala. Bwe bamala okusoma primary olw'okuba tubafuna bakulu bagende bayiga eby'omukono, naye nga basobola okubitunda n'okubibala. Ye vocational school eri ey'ebyemikono ate byonna tubiyina. Tulina welding, tulina computer okusiiga ebifaananyi, tulina okubumba, tulina okutunga, buli kimu tukiyina. So essomero lyaffe libulako bizimbe, era sisuubira Katonda asobola okutuyiwa. Twebaza Mama Agi yatuwa emitwalo 4. Bwe yatuwa emitwalo 4 zaali za Christmas, yali contribution ye ya Christmas. Naye tuteesa naye ne tugamba nti nedda, since tulina abaana 3 abaali bataakola bibuuzo, katuleko ko emitwalo 2 tukiteeke ku school fees w'abaana. Waliwo ndowooza mwe 2 era gwe n'ennaamu mwali temukoze bibuuzo.
kane tutesa tudire emitwalo 2 tukikasuke ku school fees mukole ebibuuzo balance nja musasula then tudire emitwalo 2 tujongere ku Christmas tutesa naye idea nagibayinga ne tukola ekyo mu nsawo yaffe ya Christmas tufa tulinamu emitwalo 2 agave wa mama Agi emitwalo 2 mama Agi yagabawa mukole ebibuuzo tajitamu temusobola kuba nti mina report musoke muwebaze tweyongere nebaza nnyo mama Agi ku kye yatukolera n'atuwa school fees ne tutwala ku ssomero ne tusoma mwebaza nnyo wonna we yajja Mukama nsaba amuddizeewo yonna gye yanoonya n'atuwa Mukama amuddizeewo afune ekiralu nze Mukasa Jordan nkwebaza nnyo mama Agi ku kye watukolera n'otuwa sente za school fees ne tuddayo ne tusobola okukola ebibuuzo ebya saditaamu amanya yenze era Jasimo Joel sina weewaawo Mukama akuwa omukisa mukwano gwaffe omulungi mama Agi teyakoma okwo era ne mu nsawo yaffe y'abakyala n'atekamu emitwalo 2 kale nno oyo bw'ataba Mukama nyongera okubuuza abaani essomero lyaffe ery'eka Mmengo tukyalitwala mukaweefuba oyo mama Vicky Naalongo yatuwa akadde kamu era akadde akamu ne tukagulamu ettaka baatugambye emmotoka 15 ez'ettaka mu musingi ne tukagulamu emmotoka 18 kuba banga nti basobola kweyongerayo kuzimba ng'omusingi guli mu bbanga ebisenge bijja kugwamu so twali tulina okugondera abazimbi kye baatugamba bali mu kuyiwa ttaka balifuna ebayiwamu emmotoka 18 ne zigenda mu musingi tugenda tutandikira awo essomero ligenda kuggwa tugenda kulisereka primary school eyimirire kubanga abaana abantu bafuna abakulu tukoyo batekanga mu primary school zine ziri nnomo ebibamu biba bingi twagala tubateeke mu lyaffe oli ne waba alina emyaka 18 ng'asobola okuyingira si bwe kiri alina emyaka 16 yingire P1 ngire P1 nyo okubi ekinungi ekikoma eno mu ssomero lyaffe Matthew 5:16 P1 twanirize mbitiibwa so essomero lyaffe eryo tubeera dizima nabo twagala tubongere mu foundation eno babaddemu kubanga oli wa single mother taata tomuyina simuyina oyina maama yekka gwenene ono street ono kugamba babaddemu naye twagala nabo tubongerere ddala okubawa ku basale basome essomero lyaffe lisomesa abaana twagala libemu emitwalo 2 egy'abaana tuwa abaana education tetwagala mwana kuba mulembe guno nga tasomye nti okusoma kwa bbeeyi nedda twagala tuwasomesa eddiini twagala tuwasomesa Kristo waffe nga bwe tubasomesa n'ebyensi olwo nno bayingire ebyemikono ng'omwana asobola okutunga ekitengi n'akitunda n'abana ne ssente kikivuddemu ate abeera asobola n'okwogera ne bano katugeze afunye wa contract n'abazungu kiba kimwanguyira kubanga abeera asomyeko oluzungu kyota nsooka obuuze ku bantu eyo nga baluzungu mbuze ku baluzungu mu lulimi oluzungu ate oluzungu n'olulimi oluza lwakitalo nnyo babuze my people out there who are following us greetings. Thank you for everything. Thank you for everything. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I thank you, all of you, who supported us in everything we bring, and you keep us, and you love us. Yes. Keep following us, keep loving us,
We love you so much. Naye babuzeeko sajja Kasa Jordan akazungu akagudde mu mulago olunnya alugonzezza alunafuyiza talunafuyiza nnyo alufudde lunafu nnyo anti ogenda mu primary nobyogera nawe okimanyi bibeera oyinugwa. Thank you everyone who has supported us in everything, every campaign. May God bless you all. Toyagala kuwambuya abantu bagambe gomana Katonda ali era ijono kyali kirabo kyaffe kya Christmas anga free Christmas campaign yava ku luguudo mu Christmas campaign eri nga tukyali ku Rabongo Charity Foundation enkadde we twali tumixingira office ne okusula era ndowooza gwolaba bwe wayimirira omukulembeze wuuno twamugjayo oluzungu alufuuye agenda kwogera oluzungu alufuuye so gaali maanyiko okulaba nga abaana bano tubajja mu bubi era ndowooza tuzimba abakulembeze. Tukomyewo ne Anga Free Christmas campaign ba single mothers. Ku luno njagala kuba musasi saagala kuba mutegesi. Abaana bano bentudde nabo be bagenda okuddukanya campaign eyo abaana basatu. Twongereko omulala nsobola basatu ku kamera otumuleke mu departments ne bannabala bakwata bifaananyi anti mwe abagenda otegeka nze ngenda kuba musasi era omwogezi kati mwe abagenda okugamba tugule kilo z'ennyama mmeka tufunye sente mmeka tugispeninze tutya tufumbye tutya abantu bafumbire emmere ki ku ssaawa mmeka ejje ssaawa mmeka mwe abagenda ovuga omukolo ogwo ennyama tugiguze ku lunaku ki nga tennalinnya bbeeyi mwe mukisobola. So baganda bange abali eyo bannyinaza batugoberera Anga Free Christmas campaign ku luno tegenda kuba abaana ba ku luguudo ku luno egenda kuba ya single mothers nga tutangira kuba single mother between 15 ku Rabongo Charity Foundation tugenda kweyongera kuba single mother abasiiba enjala ku Christmas abawera ebibiri ba single mother obasanga beekubagiza bambabbe emmere omukyala akwata katamu ka munne n'akabba agenda aliisa abaana baba single mother basiiba njala bababoola nnyo obulumi buba buyitirivu nnyo ku Christmas. So nze olw'okuba obulumi bwabwe mbumanyi kuba ŋŋendayo nasazeewo nti nedda ekiteeso kino kankitunze bannange era ne tukigula ffenna twakkiriziganyizza tugaa nti Christmas eno katulangirire olutalo ku kwemalamu kwa basingle mother amaanyi. Basingle mother bamanyi bwe bayingira obwa single mother baalemala baalwala baabaloga mentality eyo kyebagala okukomya okudibya twagala tuyingire Christmas nabo nga tubabuulira enjiri tucelebratingeko nabo ffenna nga bwe tubazaamu amaanyi okubalaga nti okuba single mother si buteesobola basobolera ddala okuba single mother si kukyawa Katonda wabula waggulu waabyo ne twagala single mother n'omu abba mmere twagala tugende mu nzigo teyo gye basibukwa naawe olabe buli bw'oyimirira oba oyambye kyenkana kye buli bw'oyimirira oba oyambye kyenkana kye. Basingle mother bali eyo babonaabona okufaako obufi mu nzigotta basula mu buyumbu osanga omukyala alina obwana 8 obwana busula bubi tebulina mmere tebulina kiddako nga yaggwamu amaanyi. Twagala tugende mu famire zaabwe tukuŋŋaanireko ko nabo wamu tubabulire Kristo tubatwalire okwagala tubazeemu amaanyi tubawe n'entandikwa empya ey'omukisa okwaŋŋanga omwaka guno omupya. Kakiika kugenda kubanga ani gwagenda okuba kyeyamaani kale abantu soko bakowoole babuulire n'olunaku olutambula lutya luba lutya era obagambe nti gwe kyeyamaani mwewe n'ebifo genda okukola ku bya ssente okuzibala ku byokufumba okubala emmere egenda okuliibwa byonna byonna. So abatulaba balamusizaako mu nnya Mukama waffe Yesu Kristo. So okusookera ddala njagala okwebaza abasobodde otubeererawo kuva ku Hunger Free Christmas campaign eyasooka paka wetuli Mukama abawomu ate nga batuyamba abaana nga bavaayo ne banaaba ne basenya ne tubabuulira enjiri ne bafuna Bible ne tubawa sapule ne tubawa engoye ne balya emmere ne basanyuka 3 zonna gy'emyaka 3. So wenna abadde atuyamba nawe yakatandika otugoberera tuzze nga Rabongo Charity Foundation nga tukomawo nga tubasaba ngayo mutubeereddewo emyaka emirala nga mutubeereddewo Anga Free Christmas campaign eyaggwa ne mutuwa ekyo kyobeera ekitono ky'oyina gwe kolabanga akatono ate kabeera kya muwendo eri abalala ababeera tebayina.
so tujjanga era tukuba omulanga gye muli kweno Hunger Free Christmas campaign gye tugenda okujaguza ne ba single mothers. Mutubeewo ba single mother bangi ababeera mayumba gaabwe, olina omusanga nga yesibidde mu nnyumba ye n'omwana we nga bagenda sibirira kakomando naye ku Christmas, naye nga gwe waguze emmere ng'emmere na nnyingi ku bantu abaliwo ng'ate mugenda kulyako katono muyiwe. So bw'obeerayo n'akatono k'oyina, gw'ayina 1000, gw'ayina 1,000, gw'ayinayo ekyokulya, oyinayo akasawo k'omuceere oba gw'oyagala tuwa ssente, kyonna gwe ky'osobola akatono k'oyina osooka okasindika ku Rabongo Charity Foundation, aye ne kisobola okajja okukawuyawuzaamu ne tugabanaako ne bannaffe ba single mothers ku lunaku lwa Christmas. So so akatono koina osooka tuweereza ate ne tubeera nga tusanyukamu ne bannaffe ate baleme bobeera mu nnaku ng'ate tugaa nti Mukama waffe Yesu Kristo azaaliddwa. Waliwo akantu ke nali ndaba ku kompyuta nga kali ka posita omyaga nti tosobola kugenda n'oga mwana ali ku street enjala gweruma nti Mukama waffe Yesu Kristo akwagala, ajja kubuuza nti anjagala ng'ate enjala ennuma enzita osekera. Tetusaaga nti Mukama waffe Yesu Kristo akoze eki, azaaliddwa. Ate n'omusanga n'omugaa nti Yesu Kristo azaaliddwa mu ffe ng'enjala emuluma tajja kukkiriza. azaaliddwa akyanganze badenzi bakatamu. So gwa katono koyina leka olunaku olwo lubeere lwa ssanyu gy'oli, naye ate ng'era lwa ssanyu n'eri bannaffe banene abalala. Waawo. So ne ako kyangaye mbeyanjulire nze Chairman ani Chairman Lwebuga Elijah aka manyi Freeman Cyrus abalala kangaleke Cyrus akojaido kasachi. So mwa bagenda okukulira akakiiko agenda okutereza olunaku olwo ku lufulo lw'omuwendo, kubanga kati ebbanga lye mumaze mu buweereza buno nezigeza nti mukuze. Kyekiseera nange nga banye ku buvunaanyizibwa ate obumu busobola mu birabye nga mbikola engeri gye mbadde mbiddukanyaamu mu birabye. Kakati kyekiseera nammwe mukoppe ekyo, ate tewali ntandikwa nnafu, ate tewali ntandikwa eba perfect, naate nze mbala abamu musobozi ndowooza mugenda kuba perfect. So abantu sooka bakubira omulanga olunaku olwo. Nebazaako mwenna abaza batukwatirako mu Christmas zonna ze tuze tuyitamu, nga nsaba neeno gye tuzeemu ey'abasinga omaaza muyongere tukwatirako. Kyonna ky'olina tekigaana, tukikkiriza. N'oba gwe olina 1000 ng'olaba terumala, ate eno luba lunene nnyo, luba lusobolera ddala lonna. N'oba olina mmereyo osobola ogireeta nayo tegaana. Buli kimu gwe kyowulira ky'olina eno kiba kigira, kiba kikolera ddala amakulu. Mwongere otuyambako mweno campaign. Tugenda giryako ne basinga omaaza, tugendeko eyo gye bava ennyini tulabeyo. Gulaba omuntu gw'oyamba oyo gyava gyasibuka ennyini amanyi. Wakula na mama? Nze nakulanga na mama kuva buto. Mama tata wange yandeka nkyayavula, naye nga ffe ku Christmas oba ofunye ekijanjalo kyo oba n'akawunga oba n'omuceere ng'olya ng'olunaku oluyitamu, kubanga era sitoba otaddeko mu lubuto obwo oyitamu wadde oba olaba abalala balidde, naye wakiri obeerawo ng'ogamba sita nange nfunye kyentaba mu lubuto. Naye naawe era olaba balina ogamba kale singa mbadde nga naawe abalina taata nange nendya kwebyo bye balya Christmas. Sewe sigoweka nze nalyako ku mukene Christmas.
mugende ku Christmas ng'oli ku street siri ku street nakufanya sembe zangu ng'oli waka ngandi waka mwali amukene waka kati ku street Christmas byakusanga ko wali akiko kulize siberanga ku Christmas tensanga ko ku street yali ensanze renajin ku Christmas bali agenda okukwatira ku street ate lwe twakukima ng'oli mundamukisa abantu soko bakodo patuyanga nebaza bonna mwena abaze batukwatirako muzinero campaigns eza Anger Free Christmas okuva renajja paka ne wano wetuli ne campaigns zino zonna endala ez'okusimba essomero ewaka waffe n'ebisigadde mwena mbaidde mbasaba mutukwatireko kweno Christmas egenda okubeerawo mwena kuba ndabye nange bingi nnyo ku basingle mothers naye abaka abali ku mukene nga bwenkyogedde kuba nali muliddeko yadde teyali single mother naye abaka abali ku bijanjaalo nejo danya kitutte bwatyo abali akawunga abasibirira fene muwogo ku Christmas ng'oli omugamba leero Christmas nemubuuza obadde olagaoko oba namugamba ngenda kuwanula fene ku Christmas n'agamba ye nosanga oli nga ye omusanga mu nnyumba engoye z'abaana be zibirimu zonna zizo bazigize nnyo zirimu ebituli emmese zazirya nkulidde nnyo ng'oyogera ku village basket nga tukobola abantu eyo kujja kukola ki okutuwa ku bintu engoye zibalabanga ezibatatyakozesa tuzibe bannaffe naye kati twagiwumuzzaamu tulembe kutabika nnyo campaign tuddewa tusooka tumutugusa luno olunaku olwa Kristo okuzaalibwa dde ntudde kuba twalangira village basket etambule throughout ebe nga tesirisaamu nze nga nasangako omwana ng'ayambadde gwindi siripa erimu ebituli wansi nekufungiteka siri nnyo football ate nga enamba wafunye enamba eyabagamba nga tazze leero bamukima nako anti lwe nasembye okuyobeera mu ggoolo sajja yabadde anzitidde mu ggoolo byomuggo omuliro yankubye ogusozi nengezaako gukwata nenkoonako katini nengulaba kagwetawo ejazzeeko tagezazaako gikwata n'ogwasimbi nagwewomye bapye buyo n'ogwewoma iye waswadde buswaze sigafuta kukubuuza ng'oli kasaawe anti era nakuswala kati nalabe watuswaziza buswaze anti twagudde ddulo ku musajja akyasinze okwokya omuliro awo nze bemmanyi tiimu eyabadde ey'amaanyi abasudde ddulo mwagisudde ddulo iye mwazanyawo so nebaza buli omu kyonna ky'olina osobola okuleeta muceere kamonde makuloni buyuni buli mmere ejja gy'okupa ase bange yingira olubuto so emmere yonna yakawunga bijanjaalo akawunga tukagobe ku Christmas n'ebijanjaalo tuyite kakoko kanyama nkoko nyama muceere kanyeebwa soda keeki waliwo asobola tugaa nti kati kambawe keeki tugisale n'abakyala nego oli awo nkulaba oli eyo oyina emmere nyingi ogiwa kyokka osanga oli nga ye talina kyalidde mazima omugamba nti no leero Christmas yali awo talina kyakulya ogiwa ate neyibayo najja n'agirira kasasiro najja n'agikuŋŋaanya bulungi kati nejo nina gwe nasanze awo nga ndi mugola ngaakolaki ngaali mugira ngaali kasasiro alina byalya mukyala yadde musajja ye yayiri ng'alina byalya lwaki bamuleese n'omumwaka mmere ebitaano bye nakuwa ebya powa birya amaze oyitidde kuba nakuwa bwani musonda pone nkuwa ebitaano obiteeke kubagaba basaba bitaano twatuuka eri abasajja ne beefuula ne bagamba nti no
twagala mutwalo buli muntu ati kati nze nga nze naye naleeta 5 n'abala 5 naye abantu batugamba nti buli omu leeta 5 so that tuweza omutwalo tuli bangi nnyo abakulu bo ne baleeta emitwalo 3 naye ffe tetwajja bano bagikuwa 3 oba 3 bagamba baleeta emitwalo 3 nime kufunjiteeke fena batugamba tuveemu omutwalo kakiiko genda kukola ngaani kakiiko yanja kolanga aweereza n'okugira n'okuyambako banene okubaweereza ebintu anti waliwo alina okuwandiika omuwandiisi n'alina okukola embalirira n'alina okulabalaba kyova muli 3 kati kwekyo ogenda kukola koozo bwe tuba tuwandiisa emitwalo 3 gwalina okutematema okumanya nti emitwalo 3 gikoze kino nekino ono n'agamba tugule kino nekino ono najja n'atutunda mu bitabo byammwe yajja okukomaawo nga kampeyini ewedde atwanjulire engeri gye mwasipenizeemu sente ezo njakolanga omuwandiisi kale nze nzikiriza nti amaloboozi gano gakolera ddala amakulu gabanga agasaagirira naye yenjiri eyannamaddala tetugenda kwesiba nnyo ku bituli wala tugenda kufuba okulaba nga twempawalinga abakulembeze muffe bafukire ddala ab'omuwendo tetugenda kupangisa muntu yenna kujja kumusasula kukola buweereza buno bwe tubanga ddala twajja kukyusa baana nakukyusa mugigi gwaffe bano bennyini be tulina okwesigana obuvunaanyizibwa nze nkirabyeko nga kikola kubanga nno bano be baddukanya nabo Nkyate Foundation ebifaananyi simanya kusiiga simanya kutetenkanya kino bye bakama baffe tuyakwogera ddala obbawo omukisa era kampeyini eno ng'ewedde bagenda kujja batuwa embalirira batubulire n'engeri gye yatambuddemu kwata konna koyina kagenda kukolera ddala amakulu mu kampeyini eno ne waggulu wa byonna kagenda fuuka ekisumuluzo ekigenda okuggulawo buli luggi olwali lwasibwa mu nsi yo y'omubiri n'ey'omwoyo kulabuna n'ensi yaffe mwera